amanya neddoboozi mbeera Nalulime Esther mwana w'ennyonyi aka S Love Therapy. Babuuzaako gwendawo sinza okuba ng'otulaba akasana baabakooca baddiya guno omusana gwa January sente zibuze n'omusana guwa kigamba ogenda ebintu n'obirowooza bino gane bannange nkoze ntya ngende mpugeko sibitegeera. So omuntu yenna nkwatibwako ekisa osobola okumpeeza sente ku mobile money yange namba leero ngenda giteekaawo nga maliriza mbe ng'ate munyamba munsondere sente z'okuwuga si bubi obula nkyogeddeko bubwezi. Otherwise guys, hope you're doing well, okay? Hope you're doing well. So nakola leero tuli mu kiravulavu tugenda kwogera ku mukwano since tuli mu mwezi mupya February ate era nga tuli mu kwetegekera Valentine is coming. Guys, Valentine is coming. Where is your boyfriend? Otherwise netugenderawo gwe namata nafuna muntu it's okay tuveemu katuli mukwogera n'abantu balina. However leero njagala twogere ku nsonga ntono ddala naye muzitwale nga za mugaso era muzitegere bulungi. So I have a friend of mine of recent yali ambuuza ekibuuzo nti naye how do you know nti omwami oyo akwagala? How do you know nti omwami oyo akutegedde? How do you know nti omwami oyo akulowoozaako era gwe mukyala gwayagala okubeera naye, gwe mukyala gwayagala okubeera naye actually nga bwemubitegeera. So nengena nenkola research yange and I'm like okay, I'll talk about it ku YouTube channel yange. So gugenda tanaba kusubscribinga, kindly subscribe to my YouTube channel, likinga, commentinga, sharinga. Yes, invite friends to come and they also watch, then they subscribe. So omuntu omu yambuza ekibuuzo kino ngamba kale nja kujja wano nkikolemu. After doing research omanya nti ati omusajja akwagala, omusajja akwagala omulabira ku ki? Ekisooka ddala omusajja akwagala tubeera n'abasajja bano men are funny. Men are funny. Waba ali serious naddala bano abasajja abakuzibwa waba tali serious about you, mazima gali ntagenda kwanjulira mikwano gye wadde baganda be ojja kubeera awo. Nkikiza ti naawe alaba video eno oli awo maze ne boyfriend wo omwaka gumu emyaka 2 naye tolina muntu gw'omanyi, kale oyinza okuba omanyi ba workmate be naye abantu abo abenkiza balina kye bategeeza bulamu bwe you don't know them. Okitegeera naye omwami akwagala, omwami ayagala okubeera naawe, omwami okay aterezezza obwongo bwe n'amanyi nti yegwe mukyala gwayagala okubeera naye. Amazima gali nti ekisookera ddala agenda kukwanjulira abantu abenkiza obulamu bwe. Muno muyinza okuba mu maama we, muyinza okuba mu taata we, muyinza okuba mu baganda baabo abali close whereby waba akwagala ajja bagamba tino ajja kuorganizinga akuyite oba abayite abagambe nti yegwe mukyala gwagenda okubeera naye, yegwe mukyala gwayagala, yegwe mukyala gwayagala okuwasa ebintu ng'ebyo. So omwami akwagala ajja kubeera nga talina buzibu kwanjulayo eri mikwano gye eri bazadde be, tasobola kuba na buzibu. Ekyokubiri nti omwami akwagala bwe muba mwogera, okay, every time you guys talk, every time you guys chat, every time you guys have those moments nga muli mukwogera ku bibazimba, okay, muli mukwogera ku love, muli mukwogera ku bintu bye mwagala okukola mu maaso eyo, muli mukwogera ku bintu bingi nnyo bye mwagala okukola in life. Amazima gali nti buli waayogera gwakuteekamu agamba kale olaba ngenda kuzimba ennyumba yaffe ntegera ntekemu ebisenge by'abaana baffe, ebisenge 2 oba ebisenge 3 nga byaffe. Okitegeera every time buli waayogera ajja kuba akuteekamu, reason being nti akwagala, nti akufaako era ayagala kubeera naawe. So each and every time omusajja akwagala, omusajja ayagala omuntu yenna atandika okubeera nga buli wakyalowooza alowooza ku ye ate naawe n'akulowooza nga mukyala we. So buli kimu kyagamba naga tujja kugula ettaka eryaffe, tujja kukola edduuka eryaffe, tujja kukola ekintu kino. Okitegeera because this person loves you. Okitegeera so eyo nayo osobola okumanya nti omusajja wo oba ke kabonero akalaga nti omusajja wo akwagala, okay, okubeera nga buli kyayogera akuteekamu mu future. Va ku bafere n'abafere gye bali naye waliyo omuntu gw'omanyi gw'otegeera obulungi nga at least omumanyi omutegedde. So that's the kind of man I'm talking about. Then ekirala nti omwami waba akwagala amazima gali nti afuba nti afuna akaddeko, okay. So wafuna akaddeko you talk about a lot of stuff, mwagala ku bintu bingi, deep conversations whereby agala okumanya what's going on in your life.
mwezo deep conversations ajja kubuuza ebintu olowooza twalibadde tukola tutya mu bizinesi yaffe, olowooza walibadde okola otya, olowooza ki kyetubulako kukola, olowooza tusobola kuzimbawa, olowooza tusobola kubeerawa, ebintu ngaebyo deep conversations. Reason being nti akwesiga era amaze okulaba nti you can be his wife, so nasalawo abeeraawo ng'agamba okay, so this man biki okay, so maya nasobola kugamba nti this woman ye muntu gwenjagala okubeera naye, my wife, my anything to him. So aba abeera close, aba akwesiga, aba talina kyakweka, aba akwagaliza. So each and every time abeera ayagala okubeerawo nga you talk about things ebikuluma, kugamba your decisions, byonna ayagala abitegeere, byolowooza, each and everything, your thoughts, your decisions, your dreams. Ye abeerawo, abeera kusupportinga, okitegera, abeera kuguidinga, okitegera, abeera kugamba anoonya ne connections okulaba nti tobeera wonna w'obeera afuuka nti nayagala akwongereko value, akwongereko omuwendo, okitegera ebintu ng'ebyo. So that's the way engeri gy'osobola okwidentifyinga ti omusajja wo akwagala. Ekirala nti omusajja akwagala amazima gali nti awuba, okay? Yes, actually when it comes to women it's okay, but omusajja akwagala mazima gali nti yajja okufuba okulaba. I'm not saying nti no alunda nnyo naye ogolabanga agezaako okuprotectinga, agezaako okukuuma buli kaseera, not because tino oba waboggo, not because tino but it loves you, ayagala obeere wuwe, okitegeera. Kimunyiza okulaba around n'abasajja abalala, kimunyiza okuba nga okitegeera you give other men time, you give them all your stuff. No. Chiba chimunyiza. So at times are getting a jealousy. So just so amunenye, because that's love. Yes, you just have to understand your man, because aba kwagala tenga tayagala kuluzinga to anyone. So that's the way you can see that your man loves you. Okay? Bwe nali eyo ngoina kyoyagala twogereko, so okuteeka mu comment awo netukyogerako next time. So guys, ngamba gwe nango oli mpya ku channel, please subscribe, liking, commenting, sharing ebintu ng'ebyo obenga ate onyumirwa wamu naffe, okitegeera. Yes, nabagambye wano kwa Talk with S tugenda kuleeta ebintu bingi whereby bigenda tuyamba nnyo. Yes, twagala kumotivate nga twagala kuinspire nga twagala kusoma, twagala kwiga, twagala kuseka a lot. Ogenda kuba obisanga ku Talk with Essie. So ntwala omukisa okwebaza go enango berera ku Facebook, be inspired by Essie. Thank you so much. Ngoberera ku TikTok, twataddeko page yaffe ku TikTok Talk with Essie. So ogendayo nayo no subscribing, actually you follow the channel ate nayo no following S Love Therapy in particular, then ne wano no commenting nga noberako wano. Yes, mbadde Essie wano ku Talk with Essie naye nga ntwala omukisa bagamba nti wano we tuli ku Satellite Hotels, banno nga balina kye tuyita Satellite Health Club. Gwena ayagala okulwanyisa ebirwadde by'omutima, ebirwadde bya kidney, ebirwadde bya liver, olina stress akumazeeko emirembe nga weetage wantu ewobimalako ebyo byonna, ogenda kujja wano. Balina sauna, balina steam, balina aerobics, balina gym, balina massage therapy, whereby gwe wenna ayagala sauna ne steam mutwalo gumu gwokka, ayagala aerobics ne gym mutwalo gumu n'ekitundu, ayagala byonna bina steam bath, sauna, aerobics ne gym emitwalo 2. Ate gwagamba nti nze nja kusasula mwezi ng'oli single kijja kuba emitwalo 25, ebyo n'obifune. Ate era n'oli agamba nti nja kuba ne couple nze ne mama kikaaba, okitegeera, so gwe kijja kuba emitwalo 45 byokka. Ate era ne ka massage therapy emitwalo 4 n'okudda waggulu. Bano basangibwa ku Kisaasi Chanja Road ng'owakava ku roundabout, okitegeera. Osobola bakyayako ku website yaabwe www.satellite.com. ate era nobakubira ku simu 0701019003. Mbadde Essie wano ku Talk with Essie. Thank you. We meet next time. Love you all.